وقال أيضا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بدبا الله يبتيبوا omusomo gwaffe ogwaleero gugamba nti ebyengera bya Allah byakwebaza. oba oyagala oba toyagala, waliwo obujulizi nga butegeeza ekyo, oteekwa obyebaza. awamu n'okuba nga Allah yatugamba mu Qur'ani sura eyitibwa Ibrahim aya 3:4, Allah waffe yatugamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Ne bwe musalawo bibala temusobola bimalayo. Nekitegeeza ki? Bingi nnyo 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 nnyo, awamu n'okubanga ate tuteeka obyebaza. Era essula emu eyitibwa Ibrahim, nannyini nsi yayogera ate ku byengera byatuwa. Yatugamba nti la in shakartum, bwe munaakola enkola ey'abagezi ne mubyebaza, la azidannakum, nga mbongera. Wala in kafartum, bwe munaakola enkola etali ya bantu balamu, inna adhabi la shadid, nga mbateeka mu muliro. Nekitegeeza ki basiraamu? Nti ibaada zetukola nyingi, tusaala, tusiiba, tukola hijja, wabula kino kituufu kiriko obujulizi nga bulaga nti ibaada ezo bwe tutazirungamu ibaada eno, Allah ajja tutwokya, ajja tuteeka mu muliro. Tuzirungamu ibaada ki? Tuzirungamu ekirungo bakiyita kwebaza. Kwebaza ki? Byengera bya Allah. Essula eyitibwa Araf aya 16, Shaitan bwe yali yeweera mu maaso ga Allah yayogera ebigambo bwe biti. Yaga nti fabima aghwaytani, nga bw'osazeewo okunteeka mu Babula ogenda kunteeka mu muliro. Eyogera ne Allah. La aqudanna lahum sirataka almustaqim, nzire ngenda genda ku nsi abantu bo balemese sirata almustaqim. Abamu babeerawo nga basaala, nga basiiba, nga bakola hijja, naye nga tebali ku sirata almustaqim. Shaitaani ekikola ekyo, Shaitaani otukolamu omulimu ogwo, yalangirira manifesto yaayo netukogamba nti wala tajidu aktharahum shakirin. Era ojja kulaba nga abaddu abasinga obungi nga ibaada eyo tebagikola. Ibaada ki? Okwebaza. Okwebaza ki? Ebyengera bya Allah. Nekitegeeza ki? Shaitaani yetagiti yaayo. Oba osaala, oba okola hijja, oba ozimba emizikiti, naye ye manya kasita mulemesa okwebaza, nteeka okugenda naye mu muliro. Kasita teweebaza. Omusomo gwaffe olala ogugamba gutya? Ebyengera bya Allah byakwebaza. Ebyengera bya Allah byakwebaza. Kale barakallahu fikum. Obujulizi bwe twakalaba nga buva mu Qur'an ne mu ahadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abasiraamu abaddala bibateeka ku bunkenke nga bwe yeebuuza ebyengera bya Allah nze nabyebaza. Kale katambule n'omusomo gwaffe mpola mpola ojja kulaba nga waliwo ebyengera nga binene naye nga twagana obyebaza.
kyamukisa mulungi tetunnafa tuyinza okukyusaamu netutandika obyebaza. kati ng'ono buli muntu Allah gwe yatonda, oba musajja oba mukyala, muvubuka ne bwaba mukadde nnyo, bw'aba tannasiramuka wallahi tannaba kwebaza kyengera kya Allah ekyomumutonda. Allah kyamubanja kinene, oba awakana agezeeko afiiraawo ngata alawo baanawona omuliro, ne bw'aba alina ekitiibwa ekisinga ekyamagulu nnyondo, ne bw'aba alina sente ezisingawo za pulezidenti w'egindi, n'amala afa nga tannasiramuka, Allah amuteeka mu muliro. Lwaki? yagaana okwebaza. falyanzur linsanu mimma khuliqa. singa osomako mu suratu abasa walirabye Allah yatuuka otugamba qutila linsan, omuntu yakolimirwa ma akfara. Lwaki mukaafu? Lwaki tasiramuka? Lwaki alindaki? falyanzur linsanu mimma khuliqa. Oba kyaganye ng'emputu omuyitiddeko kale atandika okwebuuza Allah yankola muki, yantonda muki? Omutonzi n'akyogera yatugamba nti falyanzur linsanu ila taami, kale eya tariqi falyanzur linsanu mimma khuliqa. Alabe namutonda muki? Allah n'akyogera yatugamba atya? Oyo golaba aganya okusiramuka ngate Allah yagala asiramuke. nanyini nsi yatugamba khuliqa min ma'in dafiq, namutonda mazzi agasambattuka. Abawarabu ge bayita maniyi, abazungu ge bayita spam. Oyo golaba watakaburu. Allah yagala asiramuke yali mukulya mbizi. Ate singa osomako mu suratu abasa walirabye nga banna ebyengera bya Allah byakwebaza. Sigwa omulagira okutonda, ate sigwa omulagira kuwa ennyindo. Gwa mulagira oba mama we yamugamba nti omwana wange kugayidde Allah tomutonda nga muzibe, muwa amaaso. Mama we yamugamba fe Allah twamuwaaki, Allah tutonda nga tuli bantu. Nakuwa buli kimu kyoyagala, nakuwa n'ekyokulya nekiyingira mu lubuto, nakino kyengera nakikola programu nekifuluma mwaka ku mwaka. Myaka gyali ali myaka 89 yagana okusiramuka. Gwe wetonda. falyanzur linsanu ila taami, kale atunulye ku mmere gyalya. anna sababina almaa sabba, ebyengera bya Allah byakwebaza. Awo wenyini waliwo ekibuuzo, ebyengera nga ki? Okwanukula buli kyomanyi nti okiyina nga waliyo atakiyina, ekyo kyengera. Era Allah ajja kikubuuzaako wakikozesa otya. Nkulaba ng'otandise obbibala nga ki ng'ekyokuba nti olina omukyala ne waba muzibe ate nga mulema ate nga kiggala, mukyala wo ekyo kyengera kinene. thumma latusalunna yaumaidhin ani naim. Ebyengera biri awo bufukunya ku topiki gyetwogeddeko, kubanga waliyo amuyina naye nga tasobola kutambulako naye, tasobola oba nkireetetya mu luganda olugonvu, naye Allah n'amalakuwa omukyala ate nga osobola omumutambuza. Nakyo era kyengera kirala. Ate bannange ebyengera bya Allah byakwebaza. bwe tugaana gwogamba omuliro tuguwona olwokuba twasaalanga twakola hijja, nedda musiraamu nanyini nsi n'amala akuzuula ng'ebyengera bye tubyebaza. Ne bw'oba seeka nga wasomera madiina ate nga guwazimba omuzikiti gw'egindi, nanyini nsi n'akuzuulamu kerementi ako katya mpozi ng'amanyi okuwa ebyengera bye, ate gwe n'otabyebaza akuteeka mu muliro. Bw'oba wakana soma suratu Ibrahimu aya y'omusanvu olabe la in shakartum
bwemunanebaza la azidannakum nga mbongera wala in kafartum bwemugana inna adhabi la shadid. Okwebaza ebyengera tuba tupakasajjana. Okola emputu netugana obyebaza ne bwetongerako zambi ddala netukola eryo lyokka. Zambi kimpozi butebaza byengera bya Allah nga tufa nga tuteeka mu muliro nga tafuddeyo wadde twasaala nesujida zimeze ziti. Tulabe shaitani bweyewerere tukola ekigambo yaga nti fabima aghwaytani nga bwombuziza nonkakasaako omuliro. Ani ayogera ebyo? Ebyogererawa maaso ga Allah biwulirize ate Allah teyabiwakanya nekitegeeza nti bituufu. Nti shaitani okufuna bakasitoma balitwala mu muliro abakolamu kintu ekyo abalemesa ibada eyo. Yaga nti fabima aghwaytani nga bwombuziza la aqudanna lahum sirataka almustaqim. Fabima aghwaytani nga bwombuziza la ughwiyannahum nabo njababuza wala aqudanna lahum sirataka almustaqim njabalemesa. Kale waliwo obujulizi bwensika nga bunzikirizo kivunula nga bwengendo kivunula. Wala aqudanna lahum sirataka almustaqim njabalemesa obusiramu origino. Oli alowooze nti musiraamu amanyi nti awonye omuliro naye alemeraawo muki mu dyupu nga tayagalira ddala. Abo bangi mu bavubuka bangi mu bakadde bangi mu baseeka bangi nga tayagala origino. Era nomala olabanga bambi tali ku origino nosalawo musomese ku busiraamu origino afuluma ayomba. Omusajja atuvumye ffenna, omusajja avuma oyo yakuyita kuvuma. Mulimu gwa shaitani yegukola, mulimu kimpozi teyagala basiraamu babeere ku busiraamu origino, ayagala babeere ku duplicate, ku dupu, babeere ku dupu ate nga origino wali bamulaba. Obusiraamu origino bufaanana butya? Kale sigwe musomo ojja kubuuza ku baseeka bonna bajja kikuddamu. Busiraamu origino Nabbi Muhammad bwe yasomesa ojja kola bibanakunyonyola byetegereze olabe ddala obifiitingamu kubanga ejjana Allah agigabira ku busiraamu origino. Thumma la atiyannahum, shaitani yagamba njabba fubutuka. Qur'ani eriwa kale nja kufubutuka ngoli bwajja nga fubutuse eno kati njala okuvunula. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim, nja kubalumba. Kale kankireete bwe ntyo, nja kubalumba. Ani ayogera ebyo? Gamba shaitani. Nja kubalumba min bayni aydihim nga mbafubutuka eno maaso gaabwe. Oyinza okuba tokimanyi musiraamu tuwangalira ku bunkenke, guli ogutonde gutuli bubi, tewali gwe gutya, tewali gwe gutya. Abatabitegeera beewuunya. Seeka omulamba ne bwoba seeka ate wagwerijanga ku bannabbi nyola okuba seeka gyebali ssebo. Era yagana obusiraamu origino. Bwaba musomesa obusiraamu origino nga shaitani mugamba paana bisale, seeka gundi nga bisala. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim, nga bwombuziza njabalemesa obusiraamu origino. Nsobole nawe okuweza ejjire natwala mu muliro. Thumma ngenda kikola bwe nti, shaitani kwegamba ngenda kikola bwe nti ntya la atiyannahum, nja kubalumbanga min bayni aydihim nga mbafuutuka eno mu maaso. Simanyi owulira Qur'ani giwulire bulungi. Wa min khalfihim, mbafuutuka eno wa emabega mu mugongo eno behind.
wa an aymanihim kantu kano Allah katutasi a'udhu billahi minash shaitani rajim nsaba Allah atase shaitan agitase ne bakadde baffe agitase ne zadde lyaffe wa an aymanihim nja bafutukana ku saidi ene yaddyo wasigaddewo saidi ki naye kagamba kajja kuvaayo wa an shamailihim ate mbave neeno ku towedde katukole mulimu ki kagwogera kagamba nti thumma la tajidu aktharahum shakirin nja kunzika nga mbakozeemu omulimu ngaabasinga obungi mubo nga tebebaza egwengo bawe byengera byo nga bafenka bufensi nga bo tebe nga babifenka bufensi without kwebaza mwaka ku mwaka gwe mulimu gwa shaitani gwetukolamu kutulemesa kwebaza nsaba Allah atusaasire akakodya ako tukagwemu ffe twebaze banange byengera bya Allah byakwebaza oba oyagala oba goba wakanagaana ofa olabe gwe gaana bifenke bufensi without kwebaza ofe olabe thumma la tajidu aktharahum shakirin. Era Allah nayongera okirumiriza mu sura gye bayita Saba aya 13 Allah yatugamba ati aya mpanvuko yatuko tugamba nti wa qalilun min ibadiya shakur. Wa qalilun, they are very few, but ninyo min ibadi mubaddu bange ashakur abebaza. Nsaba Allah tuteekemu abo abatini. Wetutuuse katutuse ku kinyusi tukone ku byengera bino musiraamu nga bwewebuuza nti ddala nze Allah weba yakimpa nakyebaza. Tugenda kona ku byengera 7. Waliwo ekyengera bakiyita liiso. Ndozo kirabye nange nesimye Allah yakimpa ate okumanya Allah wakisalaba ogenda webuuza nti oba Allah namuwaki nakuwa eriiso aye nakuwa n'okulaba. Tomanyi nti byawukana gwogamba muzibe talina maaso alaba ne munnange era baffe. Nsaba Allah tusaasire tukolemu kyatusuubira. Fomanyi Allah kyeyakola yatuwa amaaso n'atuwa ne simokitege. Allahu akbar, la in shakartum, kale singa munnebaza. Bannange kino kitegerekeke, buli kyengera bakyebaza bwakyo. Bwe bebaza ekyengera kyeriiso ate si bwe bebaza ekyengera kya ssente. Ennebaza yawukana. Bwe bebaza ekyengera kyebigere kuba Allah yabikola ebyo, nakuwa ekigere nakuwa n'engatta gy'oteekamu. Bwe bebaza ekyengera ky'ekigere si webaza ekyengera ky'omukono. Omukyala engeri gy'alina okwebazamu ekyengera kino golomoka kitya, yafuna omusajja musiraamu. Nakino kisoboka ngaye takimanyako nti ekyengera yalaba olw'okuba mulungi aliko figa. Nedda munnange, min ni'amillah, kimu ku byengera bya Allah. Kubanga Allah yatugamba mu sura gye bayita Hijr aya 5:3 yatugamba nti wama bikum min ni'ma, teri kyengera kyosobola kufuna famin Allah, Allah yabakikuwadde. Omukyala Allah yamuwa omusajja musiraamu, ekyo kyengera wallahi kinene. Ayagala tayagala ateeko kyebaza. Kati omukyala engeri gyebazamu ekyengera kyokuba nti alina omusajja musiraamu, kati ate si emu n'omusajja gyalina okwebazamu ekyengera kyokuba nti alina omukyala. Byawukana. Buli kyengera bakyebaza bwakyo. Waliwo ebyengera 7 byo Allah nsaba akkirize tubikooneko.
nga buli kimu tulaga bakyebaza batya. Aha, fe akapiira tukakulekere. Nkonye kukyengera bakiyita liiso. Daba musaze munnaffe ono Allah yamuwa eriiso, yamuwa amaaso n'amuwa n'okulaba. Oyinza okuba tobyawula, baba rabba byawula. Kino bakiyita ayin. Alam naj'al lahu aynaini. Allah yali ategeeza bino. Ate inna as-sam'a wal basara, kati yagamba bino mu surati Isra. Yatagamba bino, yagamba nti inna as-sam'a wal basara, kati basara kulaba. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Eriiso kirala n'okulaba. Ekyengere ekyo bakyebaza batya? Musiraamu olina kulaba ng'okole ibaada nnya. Ibaada esooka mu mbeera gy'olimu, oba oli mwavu oba oli mugagga, ne bwoba biza okusinga pulezidenti w'ekindi, olina okulaba ng'oyiga okusoma Quran. Gyali omusiraamu asoma ebiwandiiko byonna. Dwaki primary yagimala, nalumba sini yagimala, ayina diguri, siba okitegeera nekitegeeza ki? Asoma oluzungu okusinga Bale Francis. Muleetere Quran olabe. Kati ate bw'atunula mu Quran wadde ennyukuta egi tagiraba, wabula atunula obunaga bwa Allah yakuba nsiri wano oba kino kikere. Musaze munnaffe ekyengera yakyebaza ekyo. Bannange tuli ku bunkenke. Dwaki? Anti ebyengera bya Allah byakwebaza. Ogeza nofa nga tonnakyebaza. Nene ibaada gyetegereze ku kyengera ky'eriiso. Totunuuliranga omukyala yenna. Allah akbar. Bwe nkigamba nga bwe nkusaasira nga nange bwe neesaasira. Totunuuliranga omukyala yenna n'omwetegereza n'omukalizaako amaaso nga si mukyalawo, nga si maamawo, nga si mwannyoko. Wasigadde ibaada bbiri nga zikolebwa maaso gano. Kale katuleetekemu hadithi mpanvu ko yalabikiramu ekigambo kino. Kyemba njogera kyokka abaseka bajja gitegeera. Mpaka tukawagamba nti wanadhari ibira. Seka abiwalu sira gyojjukidde erimu ekigambo ekyo nti wanadhari ibira. Ogimanyi? Awusani rabbi bitisi. Kakati kale eno ibaada kale nayisaba Allah agituwe. Wanadhari ibira. Kati Allah yagala okulaba nga bw'okozesa amaaso gano nobaako kyolabye ng'ofunamu ekyokuyiga. Gye bali basiraamu bannaffe nga ibaada ekyengera ky'eriiso bakyebaza dda mu anga eyo gyegambye. Kanji kugazirizeemu. Gyali omukyala nga yitamanyi bakyala bambala batya. Bawe namuleetako mu ddalasa, simu okitegeera. N'alaba bulabi abakyala bonna engeri gye bakoze batya. Nga talina amugambye. Kisoboka nga mu ddalusa omwo temwali amusomo gusomesa nyambala ya kikyala. Ne jasi kyalaba mu ddalusa eki. Yaddayo n'agamba bbaawe saagala kuddayo kwambala gomesi wadde buno obushariya. Njagala ki? Njagala kikaaya. Ani amugambye? Ani amugambye nti ekikaaya ky'abasiraamu? Navari just to see. Yalabye bulabi. Nono gyali omusiraamu nga tasala birevu nenga teri yamugamba. Alina kyeyalaba. Omanyi kyeyalaba? Yagenda okulaba nga imaamu we tabisala ate omwazinyi tabisala. Ayinza okuba nga muzikiti gwe gulina programu nga buli juma baleeta seeka mulala. Agenda okulaba seeka yasaza ku Jumeeri ne ku Jumeeri agenda okubulamu mu mwaka ng'alabye ku baseeka abasukka mu 6 naye nga bonna tebasala birevu tebakoyesa ngoye k'omusiraamu ne bunteekako ekiso. Ani amugambye abireke? Waliwo amugambye wanadhari ibira. Ayi nono gyali
nga gyakoma okulaba abatereza ate gyakoma okuvuluga ebyengera bya Allah. Aha, byakwebaza omukyala mpozi bibiri siraja ataddewo omusomo omulala kale gwegwera ebyengera bya Allah. Aha, byakwebaza bibiri tulanga bitambudde bibiri era sekadadi aliwo oyo alina hadithi giyampa oli asomesa bibiri ate sigisomesangako naye insha Allah kaguli wago omusomo nja gisomesa nga hadithi ekyatulira ddala ngeyego nti bibiri man anfaqa zawjayn oyo yaginsomesa okyo fi sabilillah. Aha, kakati kale barakallahu fikum ebyengera bya Allah. Aha, byakwebaza buli mukyala yenna nga Allah yamuwa amaaso ng'alaba bw'aba ali alabye ku mukyala yambadde ng'abasiraamu n'atafunamu kya egyo miranga mukabbuliye wanadhari ibira. Allahumma rzuqna hatta yakuna anzarana ibara. Nsaba Allah kituwe ffe tubeere nga bwe tulaba bwe tuti nga tuyiga olaba ngaofunamu ekyokuyiga. Singa osomako mu surati Mu'minun nange eggwako wairabye nga kyetaagisa kubanga Allah yatugamba kale kankulagire ayo jaziraba otandikira kwa aya ezigamba nti wa alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wala tukallimun. Nkufundiza biryawo abantu bomuliro nga gubasensedde nsaba Allah atutaase gubasensedde. Waliwo aya eziraga nga bamaze okulajanako eno neeno biganye nga biganye bagenda kulajanira Allah yennyini bamugambe tujje mu muliro tudde tutereeze fa in udna bwotuzza ku nsi tuddamu ne tuvuluga fa inna zalimun otookeranga ddala. Qal nanyini nsi agenda bagamba nti ikhsa'u fiha mubeere muliro ogwo wala tukallimun temuddayo n'okwogera nange. Ani abagamba ebyo? Munyumire muliro gwammwe. Agenda bawa ensonga lwaki tagenda bajjayo. Agenda bagamba atya alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. Amateeka gange tegabasomerwanga ate ne mugalimbisa ate watankula kyengera kyakutu mbadde sagala kituukako kati daba waliyo aya zino. Allah agenda baga nti innahu kana fariqun min ibadi, ku nsi gye mwalinga gye mwavulugiranga ate kwalingako abaddu bange babatereeza ate nga mubalaba fatakhadhtumuhum sikhriya, mu kifo ky'obbaluŋŋamirako ate mwabasekereranga busekerezi. Seka nga yasomera Madiina ng'asala ebirevu, kati bwalaba tasala ebirevu agamba oyo lwakuba teyasoma bulungi usulu fiqh. Mu kifo ky'okufunamu ekyokuyiga ogamba nti ono gwe naleka ku kyalo ate na musiraamu mupya ekiragiro kyombaka yakigondera nange kambireke ate aseka busesi. Tebalina fiqh abo abulamu usulu fiqh. Kati nkuseka asomesa eri egendi bamuŋŋambye naye just abulamu usulu fiqh oyo. Buli kyolaba funamu ekyokuyiga, buli lwolaba atereezezza nga gwokyavuluga maaso ga Allah ekyo kizibiti. Gino somesa aya zolabe innahu kana fariqun min ibadi yaqulun, abaddu bange ku nsi mwabalabanga yaquluna rabbana ighfir lana warhamna. Kale okufundiza amakulu agali mu aya ezo nga bo balinga ku busiraamu oli gino bwe mwabalabanga fatakhadhtumuhum sikhriya, ate mwe ne mubagirega bugirezi temwabafuna mu kyakuyiga hatta ansaukum dhikri, mpaka nemwerabira n'amateeka gange.
inni jazaituhum alyawma bima sabaru. Kati nange mbasasudde. Bani abo bali abaterezanga abali ku busiramu origino Allah ganenge mbasasudde bali mujjana ate mwe kati mumuli muliro nange time mbasasule duwachi bima sabaru nga bagumikirizanga nembajeja nembawalana nembajerega nemubavuma nembagoba ku mirimu yoli omukwano gwe bamugoba ku mulimu lwabirevu mulimu gwali gwagundi siraja mmanyi oyo yampereza ne ku bijanjalo muyizi wange bamugoba ku mulimu anonye mirimu tagiraba nafuna mulimu ku bekeri akoze ateredde ku mulimu omugagga yamugamba guno omulimu tekwatagana bukyafu birivu bijjeeko ngaomugezi omusiraamu agenda okubalamu ejjana n'omulimu kati ali mukyala alima bwe bati abo inni jazaituhum alyawma bima sabaru kati mbasasuddemu ejjana nga bagumiikiriza nawe wali omwana twawadde mu darusa omuyizi bamundaze wali omuyizi waffe bamugobe mu ssomero bamugobakirevu nakendeza ngoyi inni jazaituhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun. Kati nange mbasasuddemu nga bagumiikiriza nemubaboola nemubajeja nemubagoba ku mirimu nemubakijjanya kakati bebali ku noobu munyumire omuliro gwammwe teri kyabbeeyi nga Allah kuwa kyengera ate nokyebaza. Olabye musiraamu atereeza funamu ekyokuyiga kubanga Allah ayinza n'okusaasira era kyemmanyi kino Allah yakikolera. Wazikako ku basiraamu ab'emirundi ebiri wazikako kavulugira simukitegeera nga musiraamu mmanyi mwali musala naye naye nga asala ebirevu nga Pita agapale gakoya naafa n'omuziika gyali ngaomusiraamu kuziika okwo yafunamu ekyokuyiga nga bweyebuuza kati singa nze nfudde nga nange mbisala natererezaawo. Wazikako musiraamu nga badde abitereeza kale musiraamu kyabbeeyi shaitaani tekikuwagaliza okubeera ku busiraamu origino. Nakino kyengera bakiyita kutu era nawe biri bibiri wamu. Okutu si kwe kuwulira kigalabeera n'okutu bimeka sirayi kyekimu okutu kwe kuwulira kigalaba talina matu aba agayina gayinza okubaganyirira okusinga agago naye tawulira wadde ne bwamukubira essasi wano omusindi gw'essasi ogumanyi tatemya namu naye nga tekiwawo kiramu nnyo tekuli wadde ebbwa naye banneefe Allah twamuwaaki nakuwa okutu nakuwa n'okuwulira ate n'owulira bwino n'okola ng'ata awulidde ate nga musiraamu ebyengera bya Allah byakwebaza oba oyagala gwoba oyakana fiira ku mbeera eyo otuuka mu kabuli olabe nga gwowulira bwino ate enkeera n'okola nga gyali nga mudarisi wona abaddewo programu ze zigamba giti ate agenda zituukiriza enkyagerako mu saaluuni kukola ki bagenda biyiwa banna abasiraamu tulina obukalukalu obwewuunyisa nga bwino yamuwulidde nabbi waffe yatugamba nti khalifu lmushirikin mwawukane kuba Peter afu luha ebirevu mubireke wakusu shawariba mukendeze ku masulubu. Kati shaitaani emugambye nti byabatabuliki no basobola era yenkyakera mu saaluuni agenda gomwana nti biyiwe ayiwe eno amugenda bino yiwa ebyengera bya Allah. Musiraamu olina okutu ate wawulidde singa osomako mu suratu Anfal aya 20 walirabye nanyini ensi yatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza atiu llaha mugondere Allah musaale wa atiu wa rasulahu mugondere n'omubaka we Muhammad temusala birevu temuddayo kweyesa temudda mawoledi wala tawallaw an temumujemeranga wa antum tasma'un ate nga muyina amatu muwulira
temujemeranga nga muwulira. Nekitegeeza ki? Mubyengera Allah byawa omuddu mulimu okuwulira. Ekyengera ekyo bakyebaza batya? Wulira bwino, kolanga eyawulidde, kolanga eyawulidde mu siraamu nga tonnafa. Ngenda kukoona ku byengera bisatu okusinziira ku budde. Ndaba nga banatera okunzijayo kubanga kale barakallahu fikum. Wangi mbikooneko ebisatu. Allahu akbar. Kale kakati kale egituvudde yona wajja tuyamba okutegeera ekyengera kino. Ompadde kamera nzinja zibala ndabo bansobola bikoona zibala omusanvu. Kale katubikooneko bisatu mu dakika musanvu gyetusigazza biibiri. Kale barakallahu fikum. Mu byengera bya Allah byawa abaddu, ebyengera banne tebyenkanankana, naye nakino Allah yakigaba. Kitya? Musiraamu obeera Kampala, ekyo kyengera. Kisoboka mune musaze munaffe nga takimanyangako, ate takimanyi nti Allah yakimukolera. Wama bikum min ni'ma, aya tawagisome mu surati Nahl aya 5:3. Eraga nti ekyengera ekyo kifuna omwalooza nti abeera Kampala lwakuba mukulu we yamule. Nedda, tobeera Kampala lwakuba mukulu we abeera Kampala, wabula Allah yakikuwa. Gye bali bangi nga bakulu babeera Kampala nga ye ali kyaggwe, ate ayagala nnyo okubeera Kampala. Naawe tobeera Kampala lwakuba wasoma. Omwalooza nti okuba oluzungu alufuba nga muzungu. Nedda, gye bali nga boogera oluzungu n'okusinga. Bali liddawa? Bali eri ggulu. Tukake kapukyero olabe ekizungu ekiri eri. Tukakeyiganga, tukake eri eggomba. Gye bali nga oluzungu balumanyi nga basoma amadiguli bagayina, bali mu byalo baagala nnyo okubeerako e Kampala. Byagaana era omu yalumba ne bigaana n'addayo atema bikatakati. Naye musiraamu musaaze munnange gwobeerawa? Obeera Kampala. Ekyengera ekyo bakyebaza bakyawuliriza. Ndooza naawe okimanyi e Kampala ewasibuka baseeka. Nekitegeeza ki? E Kampala ewasibuka yirimu. Kubanga kino kisoboka nga newe wasalidde subuhi mwasomye, oluvannyuma subuhi musomesa najja nabaku kyajjukiza abasiraamu. Nakino kisoboka. Oluvannyuma lwa zuhuri tetwasomye, ne mumbeera eza bulijjo ku muzikiti gw'omuyinayo eddalasa, oluvannyuma lwa asiri mwasomye. Naye munnange njagala olawo musiraamu ng'abeera Kampala naye yenga kale nga tabitegeera munaaka, ate ng'abeerawa? Wali endalasa entegeke entongole, dalasi yaleero erirungujja, wali kasawe kayanga. Bannange programu zenjogeddeko eri eggulu gyeziri, eggomba gyebiri biririddawa? Mina niami kimu ku byengera okubeera nti obeera Kampala nga tonnafa weebuuze ekyengera ekyo nakyebaza. Bakyebaza batya? Bitegeere kisiraamu. Ekikubuzaabuza buuza ku baseeka, buuza ku seeka gundi, buuza ku seeka gundi. Ate obuuza seeka gubyabuzaabuza kubeera ojja kulumba ate asala ebirevu ate gwegenda okubuuza era ajja kuwa ansa nfu. Ajja kugamba nti byabatabuliki ebyo byesunna busonna. Buuza ku seeka gwolaba nga abitegeera, akugira ekintu okitegeere bulungi. Nakino kyengera musiraamu. Allah yayakuwaddeko ekyengera Ramadani nemala okusangawo. Ekimpozi kyenjogedde kyetuba tumalirako. Kakati Ramadani bwekusangangawo, munnange Allah bakuwadde ekyengera kinene. Abagezi bakisaba busabi. Sekase kimpi twamuziika enkya Ramadani. Lunaku ndujjukira lwakuna yafa lwakuna. Bamutubikira ne tusala ettalawiya enkya kujjuma ntumuteekayo. Ramadani yamusangawo. Kakati Allah namala okusaasira Ramadani nemala ekyo kyengera. Ekyo wallahi kyengera. Bakyebaza batya? Nabbi waffe yatugamba nti wa Ramadanun ila Ramadan. Allah namala kuwangaza nakujja ku Ramadani nakutosa ku ndala. Mukaffirati lima bainahun. Allah asonyerawo amazambi, netasonyiwa buli omu. Asonyiwa bokka bali abakyebaza.
ekibuuzo bakyebaza batya? nabbi waffe yatugamba majtunibatil kabair, singa Allah akulaba ngaoli mu abo abeewala amazambi amanene. ne mu sura gye bayita Nisa aya 31 era Allah yakikomyawo, yatugamba atya? intajtanibu, bwe muneewala kabaira ma tunhauna anhu, amazambi amanene, nukaffira ankum sayiatikum, obutono nja kububasonyiwa. Kale obujulizi bungi nga butegeeza nti ekyengeera kyokuba nti Ramadani ensanzeewo tebakyebazanga abalala nti bakusoma mawulidi yalinza Ramadani, bakyebaza nakwewala amazambi manene. Amazambi amanene nga ki? Gamba nga shiriki. Amazambi amanene nga ki? Gamba nga bidaati. Amazambi amanene nga ki? Ng'okugeya. Amazambi amanene nga ki? Ng'okuzanya ludo, matatu, zaala, simanya myeso. Eryo zambi ddene, kubanga nabbi waffe yatugamba nti man laiba binardashiri, omuntu bwazanya ebintu ebyo fakaannama sabagha yadahu fi lahmi kalbin fi lahmi khinzir, abanga akutte mu nyamba y'embizi. Nikitegeeza nti zambi ddene nga ki? Ng'okuba ebifaananyi ebyo zambi ddene. Musibi munnange mu Ramadani eno tugyebaze bannange, Allah bw'asaasira netusangawo. Ezambi eddene nga ki? Ng'okusala ebirevu. Okusala ebirevu zambi ddene. Lwakiba abamanyi abanene bannabwino ng'omumanyi ayitibwa Muhammad ibn Saidi yatunga ekitabo kiramba kiyitibwa Hukumu l-Islami fi l-Isbal, obusiraamu bulamula butya okukweyesa. Kati mu kitabo kye yateekamu ebigambo bino, yagamba nti aqulu lahum, abasala ebirevu bonna mbagamba an yaqla'u, ekyo bakiveeko, wayattaqu llah, batya Allah, wayalamu, bakimanye nti anna hatha, ekyo kyebakola ekyokusala ebirevu kabira, zambi ddene. Okusala ebirevu oba bikendeezaako zambi ddene. Nokweyesa engoye zambi ddene. Bw'oba wakana ng'obuuza ku baseeka bakuwa ekitabo bakiyita Al-Kabair, ekitabo ekyakuŋŋaniramu amazambi amanene, kyamumanya ayitibwa Imaamu Dhahabi, yateekamu amazambi agasukka mu 7. Ndayira Allah wallahi nokweyesa yakuteekamu mu mazambi